njagala nakwebaza abazira kisa abayise mu ye ne bagamba nti ekitono kye balina kakidde mu bantu abo kona ne bwetwagala okutegeeza mukama wange nti tuli naawe ku kifo ky'obwa sipiika wangolabo tujjukidde tonabeera sipiika kati twagala wegatte ku buloodi eddoboozi ly'abannakatanga likole ki lituuke nsonga nyingi ezituluma zesijja kwogerako naye ku nsonga eno yennyininyini eryowosawa zino nange njagala kubiriza bantu baffe bagende bakebere enkalala z'okulonda ekirala kye tugenda okukola nja kukkiriza abantu baffe b'omukimwanyi waye mutuwadde obudde era mukkirize n'ensonga eno egguke muki mu mirembe nga tetutaddewo mbeera yonna ekitono kye tulina bagamba nti wagumbuluzi kaabanako kakola ki so njagala mu nsonga eyo tukikole mu ngeri etuwesa obuvunaanyizibwa buli omu afune olugoye tulinawo pakeji y'abaana abato ey'abakyala n'ey'abasajja twagala buli omu akkirize kyafunye akole ki akifuna ate twagala ndowooza omulaba muli otugenda okusinziira tukole ki ate nze nkimanyi katanga teweddeyo kubanga yaweddeyo obunalivu oyinza okuleeta lolenerolezaki naye ng'ebizibu tukyalina bingi tulina abakyala muno abasajja be basuulira obuvunaanyizibwa mukama wange era be bamama be bataata abaana tebanabana kudda ku masomero mumbeera efaananako bwetu abakyala bakozi naye tebalina na kapito tulinawo n'abavubuka era bolaba abangi emirimu ssebo mukama wange honarebo nga bwogenda mukesese kuba kimanyi kifo twakimaze dda ensonga gyosooka okuteekako napeto bakutuloya muba mu kanso emirimu gy'abannakampala n'embeera gye bayisibwamu siki katanga baatwerabira laba omwalo ogwo ekifundo kiri mwalo gwonarebo nowulira ddala abefu ekivaamu siki sinungi so n'ensonga ezo saba omukolo segirinya webale kutwanirira era katanga okikunzeeyo naye naffe ng'abakyala tulina ekibiina kyaffe abakyala bakyakulanyi bajjajja bakyakulanyi badira bakyakulanyi naye twekolamu omulimu tunoonyanoonya omubeera ne tutungamu ebifo tuli ekibiina kiramba era nga ngenda okwanjulira nze kiyambasoni w'ekibiina ekyo mukyala nisha waliko omukono ye sekuritale tulina mukyala Fatuma Kapoya ye muwandiisi ye tulezera waffe sebo tusaba bwoba ovudde wano ojja olambuleko ekibiina kyaffe olambule nebyetukola oba oli ano otunoonyeza n'abantu nedda ffe tuli wano abamanda balala kino kirala tuluba ebibbo okubijja mu biveera ssebo tukusaba ojja okirambule okusaba ojja otulambule osanga n'otufunira n'abantu abatuyamba ne batuwa ku kasente kati bano ogenda abaana basimbeano polisi ani amanyi omwana ono musituleko waggulu ono ayogera lugisi wamaene oganika banange tubeyakolekeka yagenze mukyalo nakunganya yagenze mukyalo nakunganya engoye jjajjaawe nazireeteyo nazeete banyabakola atekalira babusiya katanga kati olinga obuyumba babukulakula dda bonna abantu abasula mwagala bavemu nga bambadde obugoye mwandibaddemu kyonna kyonna ate ku mirimu gye zino sinanguye
yagenze n'agenda mu kyalo n'akuŋŋaanya engoye za jjajjaawe ne kitaawe n'azireetera bannakatanga ate bannakatanga balina empisa abatalina byakwambala agende gye n'ensimba gy'abakuŋŋaanyiza ezo n'engoye zaleese wano tebabuuza nti ayagala tumuwa basipiika beze tulonda basipiika ate takikiikirira akiikirira kyebantu so kabirugoyo bye alibigabiyanga sebayakimwanja temwagala Segi yebaleko ssebo omwoyo gwo wagugjewo ogw'okujjuukiriza banno n'obagabirako ebintu bwe bityo n'oba ku ngoye. Nze ndi mukulembeze w'Ekawempe North eno gyengabye ebintu Kawempe House omutayinza kugamba nti eno nnoonyayo kalulu nkikoze lwa mwoyo gw'eggwanga nkikoze lwa kulumirirwa because waliwo omukyala eyampeereza engoye ali UK naŋŋaasegirinya noonya b'ozigabira naye bwe nakubye ettooki bwe nti ng'abantu b'omu Katanga bwe basinga okuwa bubi era n'ensalawo engoye ezo mbe nga zibaleetera olunaku olwaleero era nzibawadde era abamu basanyuse baŋŋambye waliwo abatasiimye nti engoye ate bamu zibadde mbu nnene oli eyampadde bambi yadde amanyi nti bannayuganda bwe yabaleka nga bakyali banyirivu bannene bwe bakyali kati engoye ezimu yaweereza nga nnene kumba abantu balowooza ogenzemu owino n'obayolera abantu kumbe n'abantu abamu bakola ki bakugadde embeera gye yabalekamu nga nzibu nnyo naye kino tujja kikola ebbanga lyonna ekyokulowooza ku bantu baffe abanyigirizibwa ekyokulowooza ku bantu baffe abali obubi because toyinza kuba bonna ne basima mulimu abasiimye kati waliwo omukyala afunyemu ekiteeteeyi ekyabagula asanyuse ag'ekirowoozo kati mufunye capital ngenda kitwalanga ku mikolo bakipangise kati oyo amazaali happy ate ne wabaweera abasanyuse ennyo ate ne wabawo abagamba nti nze sifunye kulwekyo ndabye ngaobwetaavu eno bukyali bungi tukyaleeta obuyambi mu Katanga tulabe nga abantu basobola okubeera happy basobola okubeera nga beeyagala ndowooza ekyo kyongedde okulaga obulumi obuli mu Uganda because okuva mu Katanga paka mu tawuni ziri ndowooza mayiro 2.5 naye olaba omuntu abeera wano nga talina kyakwambala ng'ate wano Kampala tuli mu capital city y'eggwanga Uganda makkati mbubo balina engoye zaabwe wandibale tobaleetera ebyo ng'obitwala ekyebando tebalina kyakwambala tebalina kyakulya kati babagambye nti balina engoye zaabwe weerandiku kati ezinaddako nja zigaba kyebando ezinaddako nja zigaba kyebando bwebanga balina naye kati ate okumanyaawo bwe batafunye aboogedde bwe batyo be batafunye because mulimu abatafunye oli nga yanyiize nnyo wakisifunye oli nga anyiiza olwekyo atafunye tusonyiwe kubanga naleese nga byonna tebajja kufuna ate nebintu bwebibeera tewali muntu asobola kubeera happy wabawo abafuna waliwo n'abatafuna Sogirinya ebigambo bizze nga byogerwa nti gwe toli waki toli wa people power odda mu State House ne bakusasula eno nodde eno n'olimba abantu nga buli omuki owa people power okyogerako ki okutangaza abantu bo alinga mukazi mubi oba omukwanira mu ttaala ng'agamba tulina kubeera munzikiriza nga yagamba tulina kubeera mu ttaala kati bwabanga tandabisanga singa okumenya because buli muntu yenna amulabisiza maama nze kyanjawulo ki kyennyina gwe batalabisa nga bwe nzirayo sente z'abasajja bwendya bwe mbakuba ne batandabisa nolwekyo oyo propaganda wa NRM yesinga okutambuza ekyo Segirinya waffe buli omu kwe gamba njayandi abeera ne bagamba waffe awo opposition ne bagamba waffe tugamba eyo propaganda just political propaganda Kyagulanyi yagamba tulabalabira ku bikolwa byabwe ebikolwa byange bijja kubeeyimirira kuteekateeka gyenkola nolwekyo nabanga siri mwerufu era abantu kyokanga walya si byakwekweka tewalya bino si byakwekweka kyomuntu bwali asobola okulira mu nsonda bino eno embeera gye tulimu yakulabisa kasita okola ensobi yonna bakulabisa balonadi mayinja ndowooza obalaba bagundi basaniriddwa ndowooza obalaba kati Segirinya wanjawulo ki kwabo tewali banno bakulumba wano ne bakulumba emirundi ebiri nti olya nabo naye ndowooza olaba byogera nsigala ngenda mu maaso byogera nsigala ngenda mu maaso nze nsiba emiliyoni 10 oli bwaleeta ekifaananyi naga Segirinya wali wano twakulaba wano nze ekigambo njogera kimu twetaaga nkyukakyuka ekigambo njogera kimu Kyagulanyi pulezidenti wa Uganda 2023 ekyo bwendikivaako abantu balitegeera nti nenze ndi ku mulamwa ogw'enkyukakyuka y'eggwanga Uganda